Olunaku lwaliro ekibiina kya NRM lwe kivuddeyo okwogera ku nsonga y'okulondako obwa sipiika okwakaggwa oba oliawo okwalaga obunafu bw'ekibiina wabula ng'abakulu bagamba nti bino byonna ebyogerwa ku kibiina si bituufu. Simbawo ku bwannamunigina si kirungi era tetukiwagira. Kyova olaba twavuddeyo ng'ekibiina kya NRM okulaba nti caucus n'abo abagaliza NRM emirembe okulaba nti akalulu ako NRM ekawangula. So ekibiina kyawangudde. Oluvannyuma lw'okuumibwa kkaadi ya NRM, Honorable Rebecca Litwala Kadaga yategeeza nga waliwo abamulwanyisa mu kibiina wabula ng'ebigambo bino n'abakulu nabo babyebulugunyaako nga nabo beebuuza nti nga bwe baali bamuwa kkaadi ebiseera ebikadde yali tabyogera. Ye yagamba nti pate teyamuwa kkaadi olw'okubanga ebigambo bye bye yayogeranga. Teyali mu pyeri pate, abadde ayogeranga mu pate n'ebweru wa pate. Naye nga pate muwa kkaadi neyesimbawo nga tewali amuvuganyizaako. Emirundi esatu nga tuyingidde ebibiina, omulundi gumu nga tukyali mu mugendo gwe twayitanga movement system. Badde tumuwa fulaga ng'ekibiina, tetuvangayo nga NRM kubannyonnyola lwaki tumuwadde fulaga, lwaki tetukiwadde Honorable Olanya. Bwe tuba tubadde tetukikola tetusobola kikola. Wabula we tubabuuziza ku nsonga Kadaga z'ayogerako nti waliwo ebitatambula bulungi mu kibiina, bano batutegeezezza nti bo ng'ekibiina si baakuvaayo kwogera ku nsonga za kibiina mu lwatu nga nabwe ekito yandyetaaze okumanya ku nsonga ezo waddembe okugenda mu kkooti. Fellow Ugandans, I've come to inform the people of Uganda that my party, the NRM party, has opted not to give me the party flag for position of Speaker of Parliament. Kuba nsigadde ne wabeerawo obwetaavu nti oli bw'aba asazeewo ogenda mu kkooti biba bivaayo ng'era olabira ddala we bituuse birina okukola ki okuvaayo. Naye for now mukkirize tusigale ng'ebyomu kisenge bya mu kisenge kuba era n'ababeera mu kisenge mubamanyi nti baba batuuse ku level nti bali mu kkooti bagamba katuddeko eno abamawulire baveewo. Wabula okusinziira ku ssemateeka afuga ekibiina kya NRM, akakiiko akakulu akakwasisa empisa mu kibiina kakuyita Kadaga abitebye okwawukana ku ndowooza z'ekibiina nga singa gunaamukka mu vvi waliwo ebibonerezo ebiyinza okumuweebwa. Ekimu ku byokwo ebyo nti ekibiina bwe kiba kisazeewo nti gundi yanaakwata bendera bagende n'oyo era gwe baba bawagira. So yamenya amateeka. Tugenda ku ensonga eno ejja kwogerwako enkya mu lukiiko lwa NRM olwa Central Executive Committee bwe tunaaba tuddamu mu minutes bye twawandiise ebyava mu lukiiko olwo. Nsuubirwa ensonga eno ejja kwogerwako. Birungi si birungi olw'ensonga nti ate Honorable Litwala Rebecca Kadaga y'omu ku bakulu mu NRM era nga naye alina obuyinza akakiiko kano akakwasisa amateeka saako n'okuddukanya ekibiina. Buli omu yeebuuza ki ekigenda okubeerawo ng'Abaganda bwe balugera nti enjovu ebbiri ezirwanira obusubi bwe bukutuka. Kale na bwe kityo buli omu amaaso ageegese binaava mu lutuula lw'olunaku olw'enkya. Next week.